Okay, ladies and gentlemen, olunaku olwaleero essanyu lyenina lya Mutuuke ate nga sinzenze kawabula ne timu ey'abaami bano gano simanyira bwe ngenda kwogera naye nga Xmas banange bye bye abadde basuubira nti Julius ogenda kubeerako nange 25 esimanyi Arnold bye bye olunaku olwaleero tulina ne timu eno nga bw'ogiraba kimanyi mbaddewo n'essuubi nga waliwo kere yanintala abanange bano balumba olunaku olwaleero bagane bange mujebane ensanyu muliwulira bate muliwulira Katonda mumwebaza temumwebaza olunaku terutuukikako luno bannange musibule ku bantu mwogereko byomu erinnya omwomu bambe ngenze ntemye ezikomawo nze nsibula mukaga kubata speaki bye bye webale byonna bikola nanyambyeko abanyambyeko bemanyi abatanyambyeko mwabamanyi. I really sign out, brothers and sisters, for those who have supported me for such a junction. Okay. Amana nedobozi ato musama yama ndakekedwako baba basha mistake nzedda basha mistake abantu bembalala ndimbagambira amazima legit nekole ekintu ekiriyo mbwende kimurakore mwija legit ebatwari nyo Christmas yashanga mu Uganda. Bye bye. Abayenda tugonzangana Sharif nduga Fortpotro ndera abantu ba Fortpotro Mwena legit nekole amazima kanetwara abana kanayo kuja kutwara ote mugezi wanga no yandirecting mu legit netwara abantu bye bye Christmas nagira ninyo bambe abantu batunga mona yeni basibara ekiro kikuru tunabarebeho mwenu omukazi n'abana machirya mweka Yo amazina ndugwenda jona ni ngari ya ntonde Christmas ningira no muzungu ari Amanya kwani tasibude kereya. Okay, you want UAE today. Bye bye. Another one. Amaya nedobozi kata Kampala nga bulijjo nanti ngenze Dubai okunonya sente mama Kampala naye bino tobikola mwana wa chaza Ladies and gentlemen, bana tu signing out nenga this Monday ngena kusomweza 22 interview eri tukyali mu December bonanza December discount jangu okole cleaning jangu okole warehouse workers abakyala n'abami mu jjo lunaku olwa Monday interview wala la bwakedde na